ekyakolebwa mu nkuka kyali kikyamu. Singa wavaayo omuntu omu n'akwesibako nga yafiirwa omwana we n'akwesibako, mugenda okwenemba okumala emyaka 7 mu kkooti oba mu kkomera ng'omuntu yakwesibako according to statement. Singa omuntu omu avaayo nga talina liiso n'akwesibako, tagenda kwesiba ku muntu malala yenna, statement go bagikola. Asobola okwesibako omwana yasiba alien skin, bamukuba na bafangu bamukuba, omwana yesiba ku alien skin nti yankubye gwe yawabira. Omusango gwava mu kkooti ento nga gugenda mu high court. Bagufute sibanyi olobale sibanyi biki. Gino gye twakavaamu recently. Tulina ku bail. Nagenda okutuukayo nga file eziriyo zisukka mu 10. Mpitirivu era ziri ku muntu omu. Temumanyi twatoba tutya okulaba ng'omusango gutuguleka mu kkooti eyo guleme genda mu high court. Temumanyi twaspendinga how much for only that one case. Temumanyi tewali nasobola kuwa statement. Family ya Joramu yali alowooza ki, yali etaddewo mbeera ki, era aji ya sini yatuwa milioni 10 yazikwasa oyo Musa n'okuziba n'aziba n'abaako 3 million. Musibye mtiyamwe n'abatulaba ze Jonas Sentongo mbaniriza tena teko kuganza gwa Tindi Files bwene yakatwenga kugenda ddala maaso n'okubanga ate osubscribinga enesibuko y'ebirungi ate era n'ebyesanyu. Well, mbagalizo mwako omujja ate era ogujjudde ebyesanyu. Olunaku olwaleero tukolere wanene okusula moto abasangibwa wanene e Makindye batunda emmotoka empya kw'ossa n'ezo ezikozeseddwa abeetaaze obasanga wanene opposite n'amafuta ga Africa Oil basobole okubanga ate bakutuusako emmotoka y'ekirooto kyo mwaka mupya 2025. Lwaki tovugayo akamotoka ku bbeeyi ensaamusaamu ate era ne ku kibanja mpola. Wenjogera kaseera kano twegatiddwako omukyala Jeno Full Figure. Tugenda kubaako ensonga ezimu ze twanalizinga omwaka 2025 tukutandikidde mu speed ya kizongereze. Ensonga ezikutte akawanvu n'akagazi ez'abayimbi Palaso kw'ossa ne alien skin. Well, nga wali Jeno ensonga zino agenda kubeera apima era asobola okubanga ate atugamba ate ebinaaba biddiridde naye nga tetunagenda ddala maaso kansabe ababuuzeeko tulekere express olunaku olwaleero. Abatulaba kutinfai mbabuuzaako Happy New Year. Ne mbagamba nti Happy New Year. Endowooza ze ngenda okwogerako zange era za ntegera yange. Tezikuvunaanibwako nga gwe musirusiru. Atategeera. Njogera n'abagezi bokka this time ka bagezi. Oli waddemba okubeerayo n'ekifeesi ekyajjula amasiro ekyatulika oba nnyoko yakupamira oba yakuzaalirako emizzi omwotunulira ng'ekikere oba wamiragoonya bana ekifeesi ekijjudde amasira nze nvaako. Olina endowooza yo nange nina endowooza yange. Oli muwagizi wa alien skin nange mpagira alien skin. Tolina kyogasa alien skin okuleka okwasaamirira n'okuyulika ennyuma. N'olwekyo olina endowooza yo nange nina eyange. Respect endowooza yange nange respecting eyo. Otherwise tolowooza nti gwavuma nnyo ovumya abantu bangi wano kivubuka ggwe. Omwo otunuliranga ekikwekweyo atunulanga bwe bakwekweya. Ovumya abantu bangi n'ensi ekutaddeko obusungu ggwe mulenzi. Naye nkugamba munnange Dubai tegaba butuuze. Omanyi mwamala okulemerwa wano obulamu ne musalawo mwena ne mwefubitika eyo mbumukola visa. Temunnaweza na kataasa k'amazzi mu Dubai mbumukola visa. Muli mukubba baawano. Tonna pama Dubai wadde amaze agakola akataasa. Mbwokola visa. Onja samira ondekako kifeesi ekijjudde amasira. Nsiri mwangu nga bw'ondowooza. Nvuma nayo ojja kumpulira. Last time bakusiba nze nakusondera sente zaakujjayo. Wayite weesobola. Singa wali wakyalo nga weesobola. Twalibale tukusondera. So, nyongera okulabula eno endowooza yange. Dala. Naawe siggana yiyo. Oli waddemba gitwala oba otagitwala. Entegera ya fani yagamba nti yemu. Gwe omutego gwo gulinga bolozi olaba gufaanagana ogwange. Buli muntu alina omutwe gwe. N'entegera alina yiye. Zanjawulo. Kati endowooza yange gireke naawe sigaze yiyo. Lwaki oyingirira endowooza yo? Nze gambe siwagira bikola bikolebwa. Gwe obiwagira it's up to you, it's me. Sire of yesterday. Pola.
tunanga ebibogo matobavuma baleke basasi rubbish basasire. Okay, ku nsonga ezigenda ddala maaso Geno, olunaku lwa 3 mu olumu abayimbi amagaali gafuusa amagaali babeera ku bivulu. Lwaki mwesibe nnyo kwa 3 mu olumu? Lwaki buli munnamawulire mwenna n'abapromota bandi boogera 3 mu olumu? Lwaki mwogera kwa 3 mu olumu nga Alien Skin yalumbiddwa after 3 mu olumu? N'olwa 3 mu n'olumu n'olulala Alien Skin we yalumbiddwa ewaka. Ensonga gye ndiko ye y'amagaali. Lwaki abayimbi boogedde okuba nga ate basukkulumya okutambula n'amagaali? Kivudde ku bunafu bwa gavumenti. Bunafu bwa gavumenti ne Uganda security. President Museveni atugamba nti secure your future. Bwe nsesobola okubeera mu baganga stars nga tebagambibwako nga balina order zaabwe bakuba batuga batta balinnya bbutu mu bulago bakwata ebisene balumba abantu baganga stars terina security. Kivudde ku bunafu bwa gavumenti nkiddamu loud and clear. Kivudde ku bunafu bwa gavumenti eri mu buyinza nti omuntu asobola okulumba ekitebe ky'abantu n'akiwandikako ne spray nga ye without no fear. Omuntu asobola okulumba ekitebe ky'omuntu n'ejjambiya panga n'ensuuluulu n'akumako n'omuliro without no fear. Bunafu bwa gavumenti. Tewali nsi erimu baganga stars ekulaakulana beewangula. Labira ku South Africa. Tewali nsi erina baganga stars nga erina emirembe. Kituufu. Njagala okutegeeza abantu abandaba 2024 Abba yamuggalira mu speed gye tutategeera gyajja obuzungu tutamanya family eyo bana yetwagaza nalyoka abayisaamu eggaali n'atutwala ng'ababuyabuya n'atuvuga mu luzungu olungi ennyo naggala 2024 palasa agigudde ne panga omuzukulu yagiggala omwana agigudde mweyita ki Uganda muginako akakwate mayanja family mwagigabana muginako ekibajjo ekyammwe ekya Uganda nti mwagisubula muginako ekibajjo. Njagala okwogera ebigambo bino nga sina gwe nnumya oba gwe nnyingirira. Ngenda byogeza okwagala n'obumalirivu. Njogeranga as a full citizen of Uganda. I'm a full citizen. Njogeranga presidential advisor. Ngenda kwogeranga long time friend, family friend. Ngenda kwogeranga family mother. Ogutali musango oli waddembe kyeyita oli waddembe yimirambiga byange n'okola byenkola without no fear no matter what. I don't care. Full figure, I'm a self-made, I'm a brand, a big brand. Miss Trending. I'm a Miss Trending, the toppest, the best one. I'm a trending center. You know? We get. I'm a Miss Trend. Ngenda kwogera ku kigambo kye bayita gangsters. Gangsters government yesinzo zikuliyetingawo. Because gangsters bibeera binene bigurupu ebikosi ebyala mu South Africa ebitta abantu nebyekoba na bigambe n'otosalayo twalabako n'ensi ezimu zakola bagangsters nga ziduumira n'otasala oba nsi ki waliwo n'abasajja abamu abakikola ne bafuna tandika n'ofuna emmundu ne bajjanga bali ensi n'Amerika eyo yali yaba Red Indian bagangsters bajja bagiwamba mpola aba America eyensi teyali yaabwe paka ne bamalamu bananyini aba Red Indian ne baba malamu America nefuka yaba basajja waliwo n'ensi endala ono omusajja abadde n'akabinja ebiseera bye yafa wa Putin kajja bwe katu abadde akulira akabinja nga ko kapangisa kalumba ne kakuba bukubi Russia Brazil omusajja afa biseera Brazil ewa Russia wasomera kinaawe andeka byokugamba bye bituufu kale tugende maaso mukugambi tomanya mumanya tongamba byongamba bye bituufu so ensi bwagirirwa abantu bwe batose cyute netayanguwa ku stoppinga bintu ebyo recent twalabako wano bebe kulu yakubwa amasasi ne Cobra I remember lwabaganga stars kamiyoni yagwa namenyeka amagulu era lwambeera yabaganga stars bebe kulu Bobby Wine musical enagwa ekibiina kya Firebase bapaloti bani babucha mani bali benga baganga stars nga bakuyetize njaga nga kyo nga kyo kyanja enjaga be ba promoting enjaga wana Firebase negwa neisanawo banana ne bagweddalu abayimbi abamu omwana oli natufaako
we yayimba condom. Ani yayimba condom? Master Blaster. Yasama nawe. Yafa gyali. Omuvubuka yayimba condom ne Bobby Wine. Life condom. Akapiira biki kinoyagala okuchakala. Something like that. Ategedde akayima badali. Ne bavanga motoka ne beesula eri ne bakola kera balwanirana ng'ebyo. So mu byonna twafunamu obunafu tufirwa n'abantu okwava Moze Radio okufa. Ebintu bw'oba tewategera Moze Radio yafa atya, yafa bintu byakulwanagana, bintu byabaganga stars. Because kubanga era atambudde ne ani producer biki ne balwana mu bbaana omusajja yamukuba ndoza yavaayo de yamutta. Komera yaliva kola twakyalina amwogerako Moze yafadda. Family yakomaawo. Webale nnyo. So mu byonna nze siwagira kulwanagana. This time around the sinner side, I'm going to be open-minded. It's my mind. Okay. I'm going to be loud and clear. I don't have any side. According to situation. Njagala nkotinga bulungi gwandaba. Omanya okutegera siku abwaza ate siku ateeka. Oyine tegerayo nine yange. Common sense is not a common. But bantu mwe njagala bategeeze kigambo eki. Kimu. Omuzungu agamba the only way to conquer fear is to face fear. Nze sibatya. Ndi 100 army. I know how to handle the idiots. Because there are many idiots surrounded by idiots. Idiots around idiots. Don't take it. Many idiots surrounded by idiots. Totegedde. Okutegera siku abuwaze. Surrounded by idiots. Many idiots surrounded by idiots. Many idiots surrounded. Okay. I know how to handle those idiots. I know how to handle those idiots. Ekyo kitegedde bato kitegedde. Kitegedde. Njagala okutegeeza Abaganda bagamba nti embulire efa yonna. Omusajja Ajamisi Kigundu yawandika katabo kagamba nti reason as the world masterpiece. Kyekyo muwende kisemugayo mu nsi okufumitiriza. Nawandika katabo kala kagamba nti success and failure based on reason and reality. Leka amazima gabeere mu reality gabe mazima. Njagala kubeera open. Njagala okubategeeza nti ekyakolebwa mu nkuka kyali kikyamu. 95%. Abantu bakubwa, abala bali mu malwaliro, abala bamenya, abate balina maaso, abate balina mannyo, baana b'abantu. Sinna kugaana kugolola ttumba. Sinna gaana kupanishinga muntu. Omupanisinza ota. Abantu kati bale malabira ku Ngobi. Ngobi yagwa mbayaye ne bamutikako buutu yenna emigulu gyamenyeka bwe kitibwa Nyagongo bala. Nsajja mukulu yeekuidde atamane promoter abeera ba Abitex. Mukkirize mugaana abantu baakubwa mu nkuuka. Ate nga ali order. Nsobola okubuuza nti walabako ekifaananyi kya alien skin kyonna ng'akuba omuntu. Oba olina video nga alien akuba omuntu. Tewali agirina. Tekiriiyo. Naye tekisobola kujjawo kubeera alien part of them. According to statement. Baba bakola investigation basinziira ku kiki statement yakoleddwa. Oluvannyuma lw'okugamba nti abafango ni muli side ki wanika omukono okuba kitaasa ggwe. True. Ne benyaga mu mpale bawanika emikono ne balondako abatali baabwe babatuitinga bubi. Abantu abamu tebalina maaso. Nze wano mmanyiwo abasajja bayita ba red top. Buli muntu walaba minute alakola bukozi we kuba kobonira kuba bodi ya nonno. Tulina wano kye bayita SFC. Buli agira abataddamu kwemoola. Fangon soldiers basobola okubeera trended by Fangon nga tebalumya abantu naye nga basobola okukola ne bateeka ekintu mu nkola oba ne bapanishing oba ne batereeza discipline without nga tebalumiza muntu. Yeah, sure. Nkiddemu amagezi gaze ekyakolebwa mu nkuka kyali kikyamu. Singa wavaayo omuntu omu n'akwesibako nga yafiirwa omwana we n'akwesibako mugenda okwenemba okumala emyaka 7 mu kkoto ba mukomera ng'omuntu yakwesibako.
according to statement. Singa omuntu omwavayo nga talina liiso n'akwesibako. Tagenda kwesiba ku muntu mulala yenna. Statement go bagikola. Asobola okwesibako omwana yasiba alien skin. Bamukola n'abafangu bamukuba. Omwana yesiba ku alien skin. Nti yankubye. Gwe yawo wabira. Omusango gwava mu court ento nga gugenda mu high court. Bagufute sibanyi olobale sibanyi biki. Gino gye twakavaamu gye. Twakavaamu recently. Tulina ku bail. Nagenda okutuukayo nga file eziriyo zisukka mu 10. Mpitirivu ziri ku muntu omu. Ku muntu omu. Temumanyi twatoba tutya okulaba ng'omusango gutuguleka mu court eyo. Guleme genda mu high court. Temumanyi twaspendinga how much? For only that one case. Temumanyi tewali nasobola kuwa statement. Family ya Joram yali alowooza ki yali etaddewo mbeera ki era aji ya sini yatuwa milioni 10 yazikwasa oyo Musa n'okuziba n'aziba n'abaako 3 million okukiriza okuziika omwana. Tewali addamu kwogera ku Joel wadde ogenda ku malaalo paka kati nagono kuliko wadde okulinnya ku malaalo nakati bamogerako yazikira. Uganda yensi muofa nesigala ng'emuvinga nga tayimiriddemu wadde akatikitiki wadde essaawa tewali afiira munne. Tewali akola ki? Afiira munne. Tewali awo egenda kudda mu bulamu bwo gwakola effujjo. Mukkirize mugaane ekiro kyakolebwa ku kitebe kya Nuupu kyali kikyamu. Lwaki kijja mu bukyamu? Ti singa alien abakusangawo baana ba Nuupu singa kuba kuliko omufu oba kuba Nuupu nga kuliko omufu ngera bali mu makomera. Singa kuliko abatalina magulu n'amaaso essaawa ya Lojjulyo tatambula. Waliwo omwana omulala omutwe gwonna gwayatise sekyuta ya alien skin. Ennyumba yonna eri ku ttaka. Emmotoka zonna ziri wansi. Tebakulimba nti waliyo omuntu omutegeevu oba omukenkufu ng'alwana. Labira kuba olina okulabirako nga basudiiru. Osobola omunda gaali afunisa ddi ekikonde. Basiba Kyagulanyi baleko nga balwana. Mwabalabako nga balwana. Edda okusikangana. So, njagala nkubulira ebigambo byange bino bitegeere. Ekyakolebwa ku kitebe kya Nuupu nkivumira kyali kikyamu. Nga newankubadde alien skin yeesanga mu mbeera ey'okubeera mu misango. Nga gizze tamanyi, nga tagikoze, naye nga gimutwaliramu according to situation. N'abantu batambula nabo. Kuba asobola okubuuza akafaananyi konna nga alien skin akuba palaso ne kakubula. Aho wennyini we njagala okubuuza ekibuuzo kino. Alien skin yatuma abaana okukola ebikolwa bino. Ati kati kyenkulaga nti alien skin ajja kwekanga ng'ali mu katuubagiro oba ng'ali mu cause. Kati njagala nkubuuze olina walabe alien skin ng'akuba palaso oba wamulabeko ku stage ng'asikayo palaso. Lwaki essaawa yali ombuuza ku alien skin? Talina we yalabikiddwa. Lwaki twogera ku alien skin ne palaso? Why discussion ziri bbiri ne police zeyina eggwanga lyonna lirina discussion z'amannya meka? 2 gokka. Why? Osobola okumbulira alien skin olina wamulabye bwe nkusaba ekifaananyi kya alien skin ng'akuba omuntu okirina? Tekinawo ki. Bwe nkusaba video nga alien skin akuba palaso mugirina? Tekinawo ki. Alien skin alumbiddwa palaso emirundi egisukka 10 nga tegiri mu kamera. Alien skin akubiddwa palaso ng'amusindikira n'abaana amusindikirako n'enzige y'akada akasajja akatunulanga olutwe entulume kalinga enkulukuku. Kano simanyi fiki mafolo simanyi mazolo fiksi akakayimba ebitanyuma. Mafikizolo. Bakayitaani akankubira nkatwale ba Museveni ne kalumbe wakaawe wenjini. Otyo. Alumbiddwa. Alien skin abadde mu bulamu obw'okusika omugwa obulamu bwonna bw'ayina. Alien skin ayina obuzibu era ekikubya alien skin Munnayuganda njagala okimanyi kyekyokuba nga top 10. Abayimbi bonna tebasobola kukkiriza kabeere bayimbi baggwanga kabeere palaso kukkiriza nti alien skin eno season ye nga naye bwe yaliko. Njagala abayimbi b'eggwanga mu kitegere nti eno season guno mukisa gwa alien skin yaliko oba oyagala batagala kyekikubya alien. I get your point. Kyekirwanisa alien tewali kirala. Kati alien mukubako self defense alien skin alina abantu abanya bamutambuleko bamwaga batamanyi manya. Buli ganga sitagomanyi yavayo naye gatta ku alien.
akera kumacha na isa chizinda wala muddeko nga ayita abantu bereta bweresi kumacha ugendo basanga bali kabira kakati woba musasirira wabata ina gwayise okwaga tebakugula abantu bajja bokka ngojeka abayitanga bagala views ngojeka abagala content ngojeka abagala okumanyikana amanya omanyi tulina omulembe gwa TikTok Katone yatulika ebibalabe yazimba zimba ebibalabe go banyina gwe yazala kemizi bakwata TikTok naje tunza munalowooza nti ayogera nnyo oba solo kwogerera fangoni bwe basiba alien skin aho bonna abogera walabako Kelvin Kanja telino mu yabonekako walabako oyo gwata Robert oyo Frank Mwesi gwe yita honorable mwamulabako namukuya n'essimu nangamba anzendeka n'ebizibu byange nno muwadde mulago akola tuti eziwaga alien skin sigenda kola tuti waga alien skin sigenda kwagala bigambo biwaga alien skin kubanga bwe nabeera wanabeera eruzira nze ngenda okutambula bwana afa nze njo kulumanza mwagala ebyaddala omulumirirwa yes sigenda kwogera ekyo gwe kyoyagala kuwulira nga tekimuteeka mu bulabe kugamba nti alien skin yesanga nga ali mu trouble gyatamanyi nga eri set up according ku bantu batambala nabo according ku bantu abeereta batasubudde batayise batasobola kugoba kubanga muntu w'abantu abantu bano wantu baddewo n'abaana b'eyipanda bwali lunafu bwa poliisi tubaddewo ne bakasolo bwali lunafu bwa poliisi tubaddewo ne bakifeesi bwali lunafu bwa poliisi bonna bazze babeerawo bunafu bwa Uganda security okuleka guluminga group ezo zana nezikula tubadde n'abayimbi abakubiddwa babekulu yakuwa amasasi ne kobula lwa beef ezo zababeeramu besanga nga ku siriki ne balwana okuva kumacha kuzibya obudde abavubuka bangi abakafiramu abavamu amasa balema olw'ebigurupu olw'okubanga abatiimu ze tiimu gundi ndi tiimu gundi esawa era yene ayinza okubeera safe n'abaana bamutambulirako mujja okusanga omwana w'omuntu atawena wano basibako Rabadaba emyaka egi 3 bafumita omwana ekiso n'afa ne Rabadaba si yafumita omuntu ganga ya Rabadaba yafumita omuntu n'afa era Rabadaba nakuba bagagga bamusiba tebasaswa sente mpitirivu esawa era Muzayi Museveni bwabadde ayogera yakoze statement yagambye bwati yabadde open yagambye nti buli muntu asibiddwako emirundi ejja baddamu ogwokusatu no bail tali suppose kwera mu community ayonoona community ayonoona bano n'atakomoko n'agamba buli muntu ayina emmundu oba ekintu ky'amagye kyonna bamukwata agende mu kkooti y'amagye n'agamba n'atakomoko n'agamba bana ba polisi nze bakulira kino kitandikirewo kati n'agamba honorable Nankabirwa ebyo yabyogera ku Christmas kuki Sate first n'agamba honorable Nankabirwa kubira esige damuzi kwasinza ayitwala limanya kino libeeko welikola jukireba order era sti order psychological yabakiisizaawo naye baki ana ndaba wini dolo kantu kati ninyoke nemulugunyamu lwaki security yaffe waneeno egenda nesukkulumya obuntu bwolaba nti buli mayina naye ate ebintu ebyinvolvinga obulamu bw'Abannayuganda nti Bannayuganda bajja kuva batuukibwako obukyamu buno webuti oba obulabe buno newebuti ebitwala ng'ensonga ezitali za muwendo nnyo era n'okutuusa essaawa za kakati poliisi tenavayo kubanga ate eyogera ku nsonga zino poliisi yavuddeyo nezoogerako ekyo kikyamu era eri mukola butabwena kati babadde wa alien ekisookera ddala poliisi yeesanga nga nabo bafaani b'abayimbi abayimbi bazze bajoogajoga nnyo abantu olw'okuba nti poliisi yeesanga nayo faani y'abayimbi abo ekibayitera obutayagala kubakwata n'ekibafuula nti babatya oba noba ontegedde poliisi yeesanga nga bafaani ba muyimbi oyo abayimbi bazze bajoogajoga abantu kakubeere ku bakazi b'abantu kagibeere emisango eminene bazze bakola emisango nga bamuyita ku poliisi n'abaddayo abayimbi bazze babba ssente z'abantu n'omugula n'owawaabira n'omalayo ku poliisi nga tebamuyita kukola statement era nga twasaba muyita akole statement naye nga olina endagaano ssente zo yazira era abayimbi be bantu abatata kusayininga ndagaano yenga amanya jjajjamu lwansonga alina bafaani be baguuni ekyo kiyinza okubeera nti serebu
aba atakwatibwako wano kufuna abalabaze beekuba ku bibiina by'obufuzi okulaga nga kati ekiriwo ekyaleero njagala okutegeeza bannayuganda paaso tabeerangako wa nuupu paaso wa NRM tosobola kuŋŋamba nti wakyawa kamiliyoni oyagala palaso tibebakola kamiliyoni byamukukyala palaso akwagala tebakulimbanga oba amagezi gazze wali abagamba mbu kati palaso asobola okukuba oluyimba olw'okwagala simpasa kubanga kati palaso kiriza bagaana njagala okwogera kino kiriza bagaana oluvannyuma palaso okukuba alien skin oluyi simpasa yaddewa alien skin ate nga by then palaso ali muyimbi nga yaliko ngera akuba ennyimba za laavu nga abantu bamugoberera nnyo babangudde n'awadi nnyingi kaliya ya palaso yagwa yonna gyazimbidde ebbanga n'egwa mu ttaka naggwa abantu ne baddewa alien skin okuva alien skin taddanga wansi yasigala agenda maaso n'obuganzi kyendowooza nti kyandibadde kyabukenkufu nnyo era kyabugunjufu alien skin okumanya nti nno oluyi luno lwakwongera simpase mu bantu wadde waliwo ne lwakwongera okupusinga mu bantu ekitegeeza nti okukuba kibi naawe tewandikubye balala oba nategerekeka otegerekese kyebale kimwanguya nti okukuba kiki kibi paaso oyo yankuba yakola atya yafe yalinga naye omwana agenda kufa ngo ne bamugalamiiza nga bamukuba emigga 2 bakikoze oyo omwana oyo omuvuka yani Jacob ono omuvubuka wa video yani ono YouTube channel yani Braze Media bakubye mutabani we kibooko yalagide bamukube kibooko omwana ankubiranga akaba nga nuse nagamba ddawo bamwongere mwenna mumumanyi omuvubuka tayogera tavuma so humble very humble buli muntu gwe yegomba okozesa yagamba oyo mumukwate mumukube kibooko 10 ne bamukuba ne bamurecordinga nabagamba mumwongere recent mwana bako omwana yagamba tibamusalako enviiri sikkiriza kubanga oyo saamulabako era simanyi naye ono yajja n'ambuulira ngera ng'alumizibwa nga yenna ayiika omusaayi Braze yakaaba amaziga gennyini ag'omu maaso ate nga Braze mukwano gwabwe ne mubuuza ani yalagidde nti alien yalagidde ate nkeera n'abiikirira ekikolwa ekyo kuba anoonya content alina waakulya so bad singa neera mubuuza singa bakuba omwana oyo n'afa si mu bubi siwagira kigambo kya kuba bantu era sijja kukiwaga gwe kiruma njagala kikumi ogenda opame Rugabire mutoyi wegaziye ennyuma mufundo pame naye nze nvaako siwagira kukuba bantu musobola okukola amagye nembera well trained ne mukwasa discipline nga temukube muntu n'omu nze nina abavubuka ba nuclear weapon Babashiri asobola okuyimbira buyimirizibwa ati nga takunyeza kigambo Bebe Cool alina Kobula ogwo gwatamba naye buli walaga ale ne Bebe Cool nasinga okukwata shows Bebe atambula ne Kobula omu watya omu takola show nezigwa azikola bulungi ziba successful mutawulyawo kasi sinnagana alien kutamba n'abantu be naye baba bagenda mukozingira problem bababuulire kye balina okukola bababuulire bwe balina okukwatisa empisa babuulire balina okusekiwalinga fangoni enswera ekwagala ekugwa ku bbwa kituufu singa ku kitebe kya nuupu baasangako abaana ba nuupu mwali mujja kulaba ku mirambo egisuka mu 5 kyandibadde ekiralamukko kakati ani gwe bandisibye alene skin tumwagala nnyo naye kantu katono nnyo kajja muyitira kagenda obutadda osobola okuba omwana ng'aludde okulya kyenda kyesibe akutuke osobola okuba omwana bana bakava mu Buwarabu ng'ali mu pampa yaddukanadde ebyenda byakunkumukadda jeno agwe wali akantu kenzijukiddemuko nako kaakano juzi omukulu Bebe Cool yabadde akola Bebe Cool list mu bayimbi be basinze okuba nga ate awaana asukkulumya alien skin yabadde omu ku abo era n'amwenyumirizaamu nnyo engeri gye yeetwalamu gye yeekondaktingamu nti wa kibuli ekintu ekyo kyasinga okuba ng'akola ki amwenyumirizaamu olowooza ensonga eno siyemeza omwami ono amampaati njagala oyawula ekibuli n'okkuba abantu nze ndi wa kibuli nze tebanzoleya ekibuli kyekyo omuntu azuulawo kyali kanjagala ontunuulire
nze ndi wa Kibuli nina amazi gonna sobola okwetera aga Kampala namba nenga kuŋŋaanya nze tebanzoleya tebammanyiira sijogwa sijogera boogera ba prime minister teboogera nga ne ababaka ba NRM tebasa kwambala lugoye lwa yero na vayo nendwamba nengende wa Kiseka we musinga okutya wenatandikira njagalo ze flashback nkojjokera bulungi nnyo ne batandika okwambula bakazi abambala yero nembagamba mugezeeko zino enkovu oziraba bannumba ku dduuka njagala obuuzeko abannumba kibali ekyo ne bakola eno enkovu emu ogiraba noonyereza ku bannumba kibali I'm not a fraud soogera nti nkyogera kati nze muntu akulidde mu bulamu owa gangster gangster tekitegeeza kulumba bantu kubakuba tekitegeeza kubeera ng'oli wa mpisa mbi omuntu ow'ekibuli okwekkiririzaamu okuba ne confidence mu ggwe okuba nti olina akabuli okaba kakula osobola okafuna mu kibuli okubeerawo osobola kuba ffe bajjanga ku kituutu okwagala tutrepinga nga nnakuba na kibuli tosobola oberedde ne confidence eyo kyoyita ekibuli omuviira omuntu eŋŋumi ate era nkukubira ddala singa ondetako amaziigo kisinzira ni gwe nkuba nkufuna era nkukubira ki I get your point nkukubira kyonkubi olumbi oyinamu twewe nze first of all ndi kickboxer yes zama kickboxing nkola boxing tosobola kunsanga noŋŋamba mbu ojja kummanyira nze nakola boxing era ne mumalayo era nkuyibwa windows nayongedde okutya oza biki ebyangatta nyina ba Bobi Wine bwowetegeeza ennyo biki ebyangatta nze nina kolabo ne Bobi Wine wali ogiwiddeko nina kolabo ne Bebe Cool wali ogiwiddeko nina kolabo ne Chameleone wenakola kolabo ne Chameleone nga namubirwa munoonya kumuwa $2,000,000 bakoye naye kolabo naye nga $2,000,000 bayizano gamanyi nabbi omukazi amuwa $400,000 nakola naye kolabo nagana okola video nze yampita nokola video nga yakiso niŋŋaana babuuze nidali namubuuze n'oluyimba balukina nagana nodduta nina kolabo ne Switch from Nigeria to Uganda nina kolabo ne Palaso 2 oba 3 ozimanyi Alien yampise tukole kolabo nadde ntuteyo sene ntwadde $10,000,000 nagenda mu studio nakola track nanga jango teke wenaise terabyewo mesende kato soyiza okuddawo tukola interview haji sura moto inacho manja tukola interview haji yagala kunkwana yagala kuntokota muwulidde haji atabuse agaga bajonga katantokota era mukoze eki omukoze eki emboze fayingiramu yaki bali muluma mwenenye so mu byonna njagala obategeeza ekyokuba n'ekibuli tekitegeeza nti otambule ng'okuba buli muntu atakuyikiriza ebeera self confidence nti singa omuntu aba akulumbye self defense okuba nga mwoli ti omuntu naawe omutuuzaako self defense kati nga balumbye Palaso jjo nga balumbye Alien nze tesobola kunnumbaawo maani ate kati tuba tugenda kufa kikula Palaso kyeyakoze awo tuba tugenda kufa so mu byonna nvumira ebikola ebyakolebwa njagala okwogeza okwagala okutegeera n'okufumintiriza nti ebikola byebakola bikyamu ekinyumyemu kiri kimu ekintu kino kiraka kirimu setup accordingire bw'olaba promota eyabategeka emabegako awo wabaddewo embiranye nga promota ave wa Alien Skin n'agende wa King Sir nakola interview ne King Sir ng'ekuba ono n'ave wa King Sir n'agende wa Palaso nakola interview ng'ekuba Alien ali nadde wa Alien nakola interview bw'aba yamanya nti ategesa abayimbi batakwatagana kubanga badde bajjako interview ng'abimanyi lwaki Alien yamuwa ssaawa 5 n'ekitundu Alien ze yatuuse lwaki essaawa za Alien zabadde mu Palaso teyamuwa ssaawa ze teyamuwazize owulira ate ye mukwogera kwagamba nti Alien Skin yeyasibiddeyo oli yapaakinze emmotoka n'akika Palaso osobola okumpa video yonna nga Alien Skin alumbye Palaso ku stage oba ng'amukutteko ogiina teyalabise owaliwo agiina lwaki bapromota bonna bakomerera Alien Skin
Abitex avudde ayogera ku Alien Skin ambanize emyezi 6 era agenda akola agamba bapromota mwena temumutimba ogenda kumuliisa emyezi 6 ogimanyi gwe abantu bakwebezawo olunaku lwaki Alien Skin gwe mwogera ku Sate First temwogera kikola kyako ku Alien Skin kisinga okuba ekibi okumwatakinga mu maka gabeeramu omuli abaana be omuli mama we omuli abantu be Alien Skin teyabaddewo basa kuva ni bakubagana yabaddemu n'abavubuka babaddewo yakumye ebintu bula mu ddembe lwaki mwogera ku ekyo omuntu yatuse n'okuya amafuta ku mmotoka akoleze akabiriti wano mwasaba abaka ba parliament Allen Sewanyana ne Segirinya lwabijambiya ngate byo temwabirako mutebereza bitebereze bino mwalayeko panga ezimasamasa bwezi nga mulimu nezegosemu nga nabazikutte mbala ba face ne bupevas ne mubulabako omunaku balenjiro va y'omuntu balenjiro va sport n'agiteka ko ekibiriti nga mutunula Uganda Police muswaza kate gwanga n'abatese kiwadi ngari wait yirwa chari ni gobogerako ngebyakodwa tabyogerako jjo lwaki mwogera ku Sate First ngebyakodwa jjo tembyogerako mu byonna njagala okubagamba mu bulamu bwaffe tusigazeemu ak'obuntu Alien Skin we yayimba mu nkuuka yayimbira bwereere bwe bamuyita okumuwa ssente z'abalema z'ayagala ssente z'abasaira z'abalema Alien Skin addayo nga bamwagala nnyo n'akubira Abitex n'amugamba Abitex enkuko ogirimu kakasa nti ye enkuko oli part of them nti ye namwe ngenda kuyimbira bwereere olw'obulungi bwaffe ng'Abaganda ne Ssaabasajja Kabaka naawe olenkolagana yange naawe kyemugamba Abitex awanidde Alien Skin bbanga kiyandibadde amuyimbira ku bwereere n'amuwa ne drop lwaki afuna kalungi kamwogerako nti Alien yanyimbira mu nkuka ku bwereere ate kizagana enkuka yali yafa olw'effujja libeeramu n'ebikolebwamu nga ne Kabaka takyajjamu mwafuna omukisa Kabaka yaze kulwa Alien kale wadde nga bakozesezza amaanyi mangi era nkivumirira ne bagezezzaako okutereeza discipline at least mweyo ka credit akatono okusinga omukomerera buli wamu era Alien lwaki Alien yemboozi musobola okumpayo video nga Alien alumba palaso eriwo mu byonna as you conclude Alien Skin kyekiseera weetereeze ngenda kusaba bafangoni musoke mujje Alien Skin abaana ba Alien Skin ne mama we ne mukazi we mu kifo ekyo kisigale nga office kitebe nenga alina gy'abeera ng'omuntu awo kufangoni wasigale kitebe n'abaana babeerawo afune wasa mama we mukyala we n'abaana ng'era yagendayo ne security entonotono ng'ate aleme kutegeezaawo nnyo bantu bamubeera ku segereya. So ekirala nja kusaba Alien Skin bamuyirire tosobola kuba motoka za muno even epikipiki nayo n'ogitematema ebintu ebiri worth billions and billions olwokuba gwolina efirina byakolema okola n'okuba Ford bana mugimanyi ebbeeyi kati agenda kutambula ate era agenda bijjawa Jeno kati government yo planninga ki mu kaseera kano toyina government simanyi za kyengezezzaako okukola olunaku wajjo nanoonyako Amis Kigundu Seka Yasin kuba nkimanyi bombi mikwano gye ne musaba according situation weri n'embeera weri afune talk nabo kuba ffena tuli na Uganda tetubeetaaga olunaku wali onkedde kunoonya Aji Mbuga SK Mbuga kuba mukwano gwabwe era still era ngambye ekigambo kimu nja kusobola okwogera ne Alien ne mugamba nyamba muyite kati ne pain gy'ayina n'obulimu bw'ayitamu ne ssente tayina nanyamba n'amukubira antusalinda ku site ya Mbugga ne twogera naye bibadde bingi bye twogedde byaffe ne bye tuyiseemu ne abakulu benjogeddeko nabo abakulu abali mu security bangi njogeddeko nabo kabingire ku situation weyimiridde nabiki okulaba nti at least wabeerawo ekikolebwa ate wabeerawo afuna obwenkanya yewe oyogeddemukko naye takulaze nti ayinza okukola okuwoolera akaseera konna kuba owaayi wakukola suubira obulamu bw'abantu okubeera tayina anti bye bimu kubanga tuba tulina okumwanguyira okwogera psychologically twogere naye abeere amutebenkefu akulinge down omanyi bwe otunula ku kintu kyokoleredde ebbanga emmotoka zalina ezoononeddwa tasobola newakola kati emyaka emirala 3 maaso ebintu yabifunye
olw'okuba nti apatikana nnyo abayimbi abalala bayimbidde emyaka n'emyaka tebabifunanga. Alina ekimukubya kyonna kubeera top 10 kubeera kibanda abeera kibanda kyova abano lwe bakola entalo bagatamu Bobi Wine bagatamu Nuupu ejjirawa mu bino lwaki temulekako Nuupu nessa eti Nuupu B live Nuupu B Nuupu wano eyingirirawo wa yeyabatumye okulwana lwaki buli akola problem buli akola trouble causers mwekuba ku Nuupu okutta kalya ya Bobi Wine. Palaso towagiranga ku Bobi Wine kebere family yo teriyagala Bobi Wine okuva ku mwana yonka paka kwa Semba. Ayaga tuka ngosinga okuyimba kwa Sila Kenzo okuyimba biwobe system of volongoto simanyi byani fa bateeka mu Bobi Wine sente kya Dondo esente ne sente nga yesimbyewo najja nabeera omubaka so mu byonna Nuupu mujijja mu bino none yagenda ku kibo kya Nuupu akola kikyamu bwakuba nti ng'omuzadde obikkira naye wabeerawo ekigenda okweta obulabe ovaayo n'okitereeza kati ndi mu kutereeza ddala sigenda kubikkirira bwa oli mutuufu. Palaso nkuyisa emirundi emeka lwakusatu ogwo Palaso wakoze era esembayo mu bulamu obwo Katonda bawadde chance nyingi bavubuka mmwe Katonda abaagadde ne family yammwe mukoze ebintu abantu naye this time Palaso wakoze bubi Palaso okulumba amaka ga munno okulumba family ya munno weeri n'okwonona ebintu bya muvubuka munno ng'ate omanyi ky'oyitamu okufuna ebintu ebyo n'okubakuba ennyumba yonna n'ogiyiwa ng'ate omanyi omuntu kyayitamu okufuna ennyumba eyo. N'olwekyo njagala okutegeeza Palaso ebintu by'okuwanalwana bimwalwanalwananga ne ba Moze Radio byaggwawo. Palaso bajja kukukuba ofe. Palaso omuntu ajja kusindika ogwe waliwo kale. Palaso mulekerawo okukubakuba abaana b'abantu. Mukubye abaana b'abantu wano gw'obaddewo ng'omuntu ow'eddembe naawe kati ofuuse ekizibu eri abantu. Nvumirira ekikolwa Palaso kye wakoze emirundi gyonna wakoze ensobi 100%. Ebyokuwana byabadde bya ku street eri mu mwana esanze mu zikirabu nemwegondira eyo n'otalumba maka ga munno maama watanga balumye maama wo gw'owulira otya bwe balumba abaana banjagala gye bagalamu gw'owulira otya mwana erinze mu kirabu ba ku shows ezo set up mwazikola ku kapromota okwagala okuzikiriza Alien Skin ne Katonda akyayambe Alien Skin okulaba nga amutaasa ebintu bingi. Jeno wetwogerera abayimbi bawera nkolokoota okufunayo amagaali okunyweza security zaabwe kino kirekawo music industry buli agifuna yesibe 10. Yes bino Uganda police yeyina okubikomya oba Uganda police sobola security y'eggwanga yina okukomya bino. Eggwanga lirimu omusajja gwe bata Yoweri Kaguta Museveni yalwana eyagenda mu nsiko n'emmundu 7 tasobola kuleka bano babuyabuya bazingiriiti koona ggwanga kuyituusa bana batanane kibagasa ggwanga. Abayimbi bagata ki ku ggwanga okuleka okusaba basale musale okusabiriza music industry ate baginte mujijja music industry Museveni akola statement ajja bo bali ow'emitima gy'abantu. Museveni president w'eggwanga no father of the nation even genocide musale yekka genocide asobola okukola statement ajja nti music industry from today ewakagame bayimba yebyo ebidongo sinsi namba teriiwo namba Museveni agalawo music industry egasaki hajigale goli munyivu no way bw'oba ogamba nti mugenda kuba abantu mwe muti batuka okufa President Museveni saanyawo music industry gigalewo close those idiots beba bambala obwerere beba wemula ku stage beba laga obusolo beba laga amakudde beba laga obwerere beba laga obutiiti beba ku bakazi abakulu abakadde okunoonya ssente beba galawo music industry dirwekola mbuulira department ya music omusolo gwewa mu Uganda mu bivulu bwe batekoze bivulu revenue bwe batekoze bwe batebakoze bivulu nzira era kiba kizibu nnyo promoter oba abateesiteesi b'ebivulu obutaba national daily basis okuva covid yajja music industry efukira abantu ekizibu efuka music industry General Salem Musale yakwogera billions obuwumbi obusuka mu 10 yakasa mu music industry bakulietinga bine bi monster
bakwetinga bine mingangari bakwetinga kino kina kye kitwala eggwanga laffe mu maaso lwaki music ya industry mbaganga stars wano tewaliwo bakanyama balonanga bana bayimbi baboxa tebaliwo balonanga bana bayimbi basirusiru oyo alien skila no mwana gwatama naye Magumba champion mulamba wano ina wala Magumba wakuba omuntu osobola kumpa clip nga Magumba akuba omuntu si champion top champion oyina wala Magumba nga akuba omuntu na yakubaji osobola kuza lubawa kale jeno sibula abantu nzike bagalewo music industry tubone bi monsters bine bikuna jabine ebiwumba tuto biziringu toba bante baliye wane baba kwata mu covid bante baliya music industry clinic imbo ekuba empiso balinga amazi tonyumiza mirambo tugaliddewo mu busungu obw'ekitalo naye nyongero okubebaza na pinga banzi bonna sina side mwe namwe abadde mu nsobi 100%. Buli muntu yatereze nga woli mwatereze mulekerawo joga abayimbi mwefula baserebu engoyi z'abantu mwambaza bwerere emmere mwagala kule ya bwerere mweyita bakitalo mutambula nyini mutaddeko abukokolo mulinga ennyinabo mulekerawo abayimbi okwefa kye mutali mwe mukuba abaana b'abantu mwe mubogola mwe mwefula ab'ekitalo abayimbi temuna kye muli kyova muli banaku ate ne Sitani yali muyimbi ngayimba maloboozi mu kusanvu Lucifer temuna kye mungamba tuli kusula moto zibatunde moto kempana nkaje yango ogule motoka mwabagule motoka mu Christmas nga mwe wagawaga ne motoka ennene kati zibale myezi sise muzikomewo mugule ntono ze musobola abasama abajja n'amalo ne mugule motoka ze mutasobola muzize kusula moto babawe mu sente gwaino omwana ngo ino omukozi atategera omwana mutwale kuwucha mulekerawo kulekera bina magwatala bimawobe ebyadibadi bedde ebitazale biguma nemberekera abaana twala omwana kuwucha Kids Paradise asibaawo Kids Corner Kids Selection 3 in 1 yo wayo Wucha hotel and suits yakubye ku mato namulekera bakadama nze kasaba manyira badate mu kwesiriwaza yesigendera mu luogolo namulekera sira price kasana basasulira bill eyobukadde ata onkumanyi kale n'olwensonga yongenda kubatemba sibulya wano ze bala mu department ya bala ze Jonas Sentongo mukutu Tindi Files nkoze ne Lawrence camera tukoledde wano kusula moto yes yetage motoka y'ekiroto wano oyina okubanga ate ogisanga basangibwa Makindye opposite n'amafuta ga Africa Oil oba wakasale kubo okukka waneno nga ku Makindye bagita baja kalenda bali opposite ne African Oil osobola okuba ku 0701879187 osobola genda kumijasula moto zonna we ziri kubedako omuntu ajja kubanga kuddamu senge ku motoka gyoyagala emotoka kuba waliwo ejo abafere bano babontu abalemererwa Bulaaya we bali wano bajja wano ng'ebikunnembi bajja kuva ne balemera musula moto toyiza bakwatirayo naye ojja genda ku muntu gwasula motors obere ng'osaakingako ate obere nga ofuna emmotoka ey'omulembe nyongera okujjukisa nimbeera ku Salt TV Monday to Friday n'omukulu Charles James Senkubuge ate kubeerako Gitu 5 mwana wa Dola Jimmy ate the Ganga team nabo abeerako Musumba Lozi Asibujingo ate naye abeerako ne lunch hour ne Sunday service tosuwa pastors hour oli mubuulizi wa njiri oyagala okubula enjiri genda ku Salt bakwe hour number obere ng'obulira enjiri Prince Apollo abeerako n'omunyu ku makya mu misingi wali ku Salt TV Ganga team abeerako mwana munenzi party Vuchi DJ Jamo babeerako kulanga bakutala mu gospel music ate Susan Makulu aliko ne program The Way no Musumba Lozi Asibujingo bula Sunday esawa 2 tosuwa program ya Susan Makulu empya eri ku Salt TV buli lwakubiri bagita Makulazi show ekubulira omuntu akabuvono gye buddo basebe bwegomba bola banga ab'ekitalo tebalina kye bali bola banga ab'amaanyi bakubulira obulamu bwe bayitamu atoleme kubwegomba ababaddeko bamalaya bakunnyonnyola obwamalaya kye bukola byonna wali ku Salt TV abatutumufu ennyo abakoze business batutumuka ne bafuna ssente bakuwa tips ne tricks zosobola okukozesa naawe n'ogaggawala bibeera ku Salt TV Monday to Friday ne Salt Radio byonna tubeerako ne Matumbwe wali ku Salt TV tosuwa tune and beerako. Okay, n'olwensonga eyo nyongera obbagamba nti mbeere bulungi mweraba.